Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba atwajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Abawala bangi kati beeyita amannya g'abakitaabwe agaabwe ne bagafiisa ne batamanya nti batta byafaayo na bulombolombo bwa Buganda obwekwese era obuterekeddwa mu mannya g'ebika. Nkale raba olwaleero nkuwa amannya gano n'ebigakwatako omanye lwaki watuumibwa erinnya eryo. Nsose n'erinnya erya Buwembo. Munnange nno erinnya lino liva mu kigambo ekiwembo nga guno guba mukolo ogw'okutta omuntu Kabaka kwe yakuliranga. Munnange edda eddiini nga tennajja munnange Kabaka bwe yabanga agenda okukola omukolo ogw'okukula yagendanga ewa Kasujja omutaka w'Engeye mu muwafu gwe baayitanga n'abonga naani. Olwo Kabaka n'alyoka abuuza nti n'abonga naani? Omuntu eyasookanga okuddamu nti nange, nga bamukwata era oluvannyuma baamuttanga ng'okuttibwa kwe kuyitibwa ekiwembo oba ekiwembo, nga bagamba nti Kabaka mukoka mwayita agenda n'ekiwembo oba agenda n'ekiwembo. Ekyalo kwe baamuttiranga nakyo nga kiyitibwa kiwembo. Mu kiwembo kino mwe muva erinnya Buwembo ly'oyinza okugamba nti litegeeza omuntu ow'akamwa akangu. Owulidde nno munnange, byebyo nno ebikwata ku linnya Buwembo. Abange ebyo katubikomye wano, nange munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate twongereza ku bino. Ayi Katonda kuuma Namulondo.